bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu programu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda kitaffe omulungi ennyo omwagalwa yeebazibwe, kubanga bw'atuwa omukisa ne twogera aba atuwadde omulimu ogutasaana ku abaana b'abantu, naye omulimu ogwandiweereddwa bamalayika abatukuvu. Naye olw'okuba atuwadde omukisa guno n'okutuukako gwe omulabi wa 3ABN yonna gy'oli, erinnya ly'ekkulu tulyebaza. Ekiseera kino munzikirize tuweeyo okusaba tuyingire mu ky'okuyiga kino eky'ekiseera kino. Katonda kitaffe omulungi ennyo ow'ekisa, obulamu bwaffe buli mu mikono gyo, era otukoze bulungi nnyo bw'otuwadde omukisa okuyiga ekigambo kyo. Kwegayiridde Katonda waffe ekigambo kyo kikkirize kiyitewo, kisobole okututuukirako ddala ku mitima gyaffe, era tusobole okubeera nga Katonda waffe tutegeera kikyotwagaza. Nsaba ekisa kyo n'okwagala kwo n'emikisa gyo byonna bibeere naffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabi omwagalwa, ebiseera bino byembuuliriramu bye biseera ebiriko omulamwa ogugamba nti nja kugenda, I will go. Weewaawo omulamwa guno newankubadde nga gulina season oba ekiseera kye guliwo, naye era gusigalirawo ddala, Mukama ng'abuuza nti ani anaatugendera. Bw'oba okoze nga mu mawulire, waliwo ebibuuzo bye tubuuza mu mawulire, tubiyita mu luzungu nja kubyogera the 5 W's ne H. What? Kiki? Who? Baani abakirimu? Why? Ye lwaki kiri bwe kityo? When? Kigenda kubeerawo ddi oba kyabeerawo ddi? How? Kitya? Kaakati omuntu yenna bw'aba anaagenda okukola omulimu gwa Katonda alina okusooka okutegeera mulimu ki gw'agenda okukola. Ekirala, yaani amutuma, yamutuma eri baani, ye agenda ddi. Ensonga eno okuginnyonnyola obulungi eri gwe omulabi wa 3ABN nti Katonda akutuma, oba oli mu mbeera ki, oba oli mu mbeera ki, Katonda ow'omu ggulu akutuma. Ensonga eno nsazeewo okukozesa kitabo eky'abalamuzi. Teri kitabo kinnyumira nga kitabo ky'abalamuzi. Ebitabo bingi nnyo binnyumirako okuba, naye ekitabo kino kye kitabo ekyanjigiriza obutatya mu bulamu bwange. Ekitabo ky'abalamuzi kirimu abalamuzi bangi. Mulimu omulamuzi nga Gideon, ne mbaamu omulamuzi nga Mariam, ne mbaamu n'omulamuzi nga Samson. Abasajja bano abalamuzi bonna baalina ensonga zaabwe. Singa twogedde ku Samsoni awo nawo twandisuzeewo. Naye ekiseera kino katugende mu ssuula ey'omukaaga. Mu ssuula ey'omukaaga eno erimu ebigambo ebikulu ennyo ebyetaaga buli mwana wa Katonda yenna okubitegeera. Mu ssuula ey'omukaaga ekitabo ky'abalamuzi etandika n'ebigambo bino nti abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Olwo nno lwe lunyiriri olusooka, naye waliwo kyenjagala wekkaanye nti Bayibuli ezimu zigamba nti abaana ba Isirayiri ne bakola nate. Bayibuli ez'oluzungu ezimu ziteekawo ekigambo nti nate. Lwaki ziteekawo nate? Kubanga bw'ogenda mu ssuula ey'okubiri era osanga nti baali boonooneddeyo. Katugendeko mu ssuula ey'okubiri tusooke tutunuleyo. Bayibuli egamba nti ne malayika wa Mukama n'ava e Girugaali n'ayambuka e Bokimu. N'ayogera nti nabalinnyisa okuva mu nsi ya Misiri ne mbaleeta mu nsi gye nalayirira bajjajja bammwe, ne njogera nti siribaleka endagaano yange gye nalagaana nammwe. Nammwe olunya olwokubiri temulagaananga ndagaano n'abo abatuula mu nsi muno, mumenyeemenyenga ebyoto byabwe, naye mmwe temuwulidde eddoboozi lyange. Kiki ekibakozesezza bwe mutyo? Tuvudde ku nteekateeka ya Katonda ne tusalawo okweyiiyiza ebintu. Eno y'entandikwa y'okulwala. Abantu n'olabanga buli kiseera balwadde
balwadde naye nga kiki ekibalwaza. Ffe abasomi b'obunnabbi tukimanyi bulungi nti ebimeremmere bye tulya bino ebikolerere ebitaakolebwa mu laabu ya Katonda naye nga byakolebwa mu laabu za Setaani bye birwaza abantu olwaleero. N'olaba nga sukaali ayitiridde, n'osanga n'abaana abato nga balina sukaali, n'osanga abaana nga balina pressure. Ebyo byaki? Ensonga yiino ewandiikiddwa wano nti Bamidiani n'Abamereki bajja ne balumba. Bano baali balabe ba Katonda. Katonda bwe yatonda ebintu nga birina okwezaalisa. Muwogo bw'omala omusima muteme omuteeke mu ttaka ajja kubala. So sigenda kugula buguzi miti. Ne tubanga tulina okugula ensigo z'ennyaanya. Olwaleero bw'okwata ennyaanya n'ogikamula by'okamuddemu tosobola kubisimba ne bivaayo, era olina kuddayo mu container village n'ogula. Katonda yatugamba nti buli kintu kirina ensigo yakyo ejja okwezaalisa. Lwaki kitwetaagisa ate genda mu dduuka okugula ensigo? Eno yenkola omulabe gye yalumba abaana ba Katonda ng'atandikira ku kulya. Katonda bw'agamba abaana ba Katonda nti kyatugwanira okudda mu byalo twerimire ffe emmere eyaffe gye tulina okulya etali nkolerere, lwe tunaabeera n'obulamu obulungi obutali bwa kulwala. Ekigambo kino nkiddiŋŋana White teyalimba kubanga ebigambo Katonda bimulaga. Katugende mu maaso owulire ebigambo bino. Kubanga olunya olwokutaano abasajja bano bayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe, bayingiranga ng'enzigo okubeera abangi, bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika, ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Ebintu bye tukola olwaleero bannyabo ne bassebo ffe bye tuyita obwakagezi munnyu oba science bizikiriza nsi. Waliwo gy'otuuka nga tokyasobola na kulima mmere kubanga ebintu bino bye twateeka mu ttaka bizikiriza ensi. Naye kigendererwa kyaki? Kukunafuya. Omubiri gwo gunafuwe. Ebintu by'olya tebiriimu kiriisa, ate mu katale bwe bituukamu bimala ennaku 3 bimala ennaku 5. Nali ngenza okugula ettooke ejjuuzi, omukyala n'aŋŋamba nti amatooke tegaliiwo, amatooke wano gajja lwa 6. Olwo yali ategeeza Saturday. Gajja lwa 6. Kati amatooke gonna g'oli okuva Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday makadde gamaze kyenkana wiiki nnamba. Ne ngenda mu katale akewaffe wali wansi ekireka ne mbabuuza ne bagati tekyali bintu. Konze lwaki? Kubanga bijja Friday. Ku Friday motoka lwe ziyiwe ebintu wano. Kaakati ennyaanya zonna z'olya baazireta Friday, kyokka gwe oziguze Thursday. Zonna zikaddiye, biriŋŋanya akakanyadde, green pepper bwonna tebukyafaananika. Lwaki? Ensonga yiino, kubanga Bayibuli eri clear nti abasajja bajja okuzikiriza. Kyangu nnyo okulowooza nti byokola birungi. Kyangu nnyo okulowooza nti olina gw'oyamba, naye mu butuufu ng'oli ku kuzikiriza bintu bya Katonda. Ekintu kyonna, kankibannyonnyolemu abaana ba Katonda mu kitegere, ekintu kyonna ekitakoleddwa ng'obutonde bwe buli. Kubanga Katonda bwe yatonda nga buli kintu kibeera n'ensigo yakyo, naye ensigo ne tubanga tuyiyanjiye na kugigula mu dduuka, ekyo kirina obuzibu era kisobola okukulwaza. Ku bijanjaalo ebitasobola kulibwa kawuukumi tobirabangako gwe, oba kawuukumi bwabiryako afa. Kaakati gwe bwe ogamba osigala bulungi. Eddagala erikutte emmese gw'oyinza okukumatiza nti liyinza okuleka obulungi. Lwaki abantu balina kokolo mungi? Ensonga yeeyo, kubanga mu nsigo muli abasajja bana Abamede n'Abaperusi n'Abamidiani baateekamu ebintu ebyokutulwaza. Bo bagamba nti tutabuuka, tutammese, tutabiki, tutawivos. Naye ebyo bye bigenda naawe wennyini omwana wa Katonda okutta. Nga kigwanidde era nga kiryose. Ne tukyusa ebigere byaffe, ne tuwulira ebigambo by'okulabula eby'omwoyo w'obunnabbi, ne tusituka, ne tugenda okukola ekituufu. Bayibuli egenda mu maaso n'egamba nti Isirayiri n'ajeezebwa nnyo olwa Midiyaani. Kati Abayisirayiri ne bakaabirira Mukama. Ekiseera kituuka
abantu ne basalawo ne baga nti bino biganye era bitulemye, katusabe Katonda ow'omu ggulu yabisobola. Abantu bwe bamaze okulwala kookolo omungi, abantu ne balwala buli kirwadde kyonna kye batategeera, naye ng'ebirwadde ne balwala sukaali, ne balwala pressure, ebirwadde bino ebiva ku ndya, ne baga nti Katonda tutaase, Katonda tuyambe. Ekisinga okunakuwaza ng'osoma ebintu bino nti abantu nga gye bali bakaaba, ate abamanyi ekyokukola bali mu kwekkusa bokka. Be baluwa kankulage olunya olw'omusanvu. Awo olwatuuka abaana ba Isirayiri ne bakabira Mukama olwa Midiyaani. Mukama n'atuma nnabbi eri abaana ba Isirayiri n'abagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nabajja mu Misiri ne mbalinnyisa era nabajja mu nnyumba ey'obuddu. Olaba ebigambo ebiri mu ssuula ey'okubiri era bw'abikomezzaawo. Buli mwana wa Katonda lwasobya n'ayiya pulaani endala etali ya Katonda ow'omu ggulu, Katonda statement gy'asooka okukola egamba nti oli mu magezi go, naye nze I took you from Egypt, nze nakujja e Misiri, tegaali maanyi go. Kaakati lwaki okozesa amaanyi go okufuna emmere? Saakuliisa mu ddungu, nakuliisa mu ddungu. Kati lwaki oddira ebintu bino eby'abasajja Abamidiyaani bye bayiiya n'oba nga by'oteeka mu mmere yo? Sisobola kuliisa gwe. We nakujjira e Misiri nali sitegeera. Okimanyi nti ne Misiri nakuliisa? Omanye ebbanga lye nakuliisa ng'oli mu ddungu? Katonda statement ye n'agiddamu buli kiseera erabula abantu be. Bw'ayogera n'agamba nti nabajja mu nnyumba ey'obuddu era nabawonya mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'abo bonna abaabajooga, ne mbagoba mu maaso gammwe ne mbawa ensi yammwe. Statement ezo ziraga nti gwe tolina kye wakolawo na kimu. Ebintu byonna byonna by'oliko Katonda ye yabikola. Katonda ebigambo byeyogedde mu ssuula ey'okubiri wonabizemu mu ssuula ey'omukaaga. Kikyayagala okwogera eri ggwe omulabi wa programu eno. Ekigambo kiri straight, si maanyi go. Kambayimbiremu akayimba. Emirimu gy'engalo n'okufuuba kw'omuntu n'amaziga ne bwe gajja ennyo emisana era n'ekiro byonna tebijjawo bibi, gwe wekka mulokozi. Oluyimba olwo lugezaako kulaga nti maanyi gaffe tetusobola kuggyawo kibi, tetusobola kwebeezaawo, tetusobola kwerokola. Ne bw'okaaba ennyo omusajja Martin Luther yakwata oluga ng'awulira ebibi bimuli bubi, ne yeekubanga kibooko okutuuka okuyuza omubiri gwe mbwasonyiibwe, n'alowooza nti amaziga ne bwe ganajja ennyo olwo lwanaasonyiibwa. Ebyo byonna tebijjaawo kibi. Ekitabo ky'Abalamuzi essuula ey'omukaaga kiteekateeka omuntu agenda okufuluma okuyamba okulokola emyoyo gya banne. Abantu bali mu kaaba bayiiya amagezi gonna ge basobola okufuna emirembe n'okwerokola, naye ekyo tekisoboka kubanga emirimu gy'engalo n'okufuba kw'omuntu tebijjaawo bibi. Okuddira okuva ku nteekateeka ya Katonda ey'obulokozi, ne bw'olikola otya togenda kulokolebwa, ne bw'olisasula sente mmeka, Mukama sente si ze yeetaaga kubanga ye mugagga. Essente tezigula bulokozi, obugagga tebugula bulokozi. Interestingly, nakino kankyogere, emyaka gye naakamala nga mbuulira girimu 33, era abantu abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu kubuulira okwo bayitirivu obungi, ate nga abantu bakulu ba buvunaanyizibwa. Naye ekyo tekisobola kumpeesa bulokozi kubanga ebyo byonna bikolwa bya mubiri. Kambategeeza essuula ey'omukaaga ennyiriri zino zokka ezisooka zirina ebyokuyiga ebitayogerekeka. Kyenva mbagamba nti njagala nnyo ekitabo ky'Abalamuzi. Kaakati abaana ba Isirayiri bwe baakola bye basobola ne birema, ne bakaabirira Mukama. Mukama n'alyoka abaatulira nti mmwe
mugezezzaako okuyiiya byonna bye mwagala naye mwerabidde yabajja e Misiri kaakati kamukigweko. Mukwano gwange omwagalo, oyagadde nnyo okwefunira obulokozi ng'oyita mu kulya n'olowooza nti bwe naalya engeri bweti enempa obulokozi. Nedda ssebo, ekyo kikolebwa omuntu amaze okukkiriza Katonda n'aga nti omubiri gwange yeekaalu ya Katonda sijja tteekamu bino, naye tokikola lwa kulokolebwa. Okugamba nti onoozimba ekkanisa oba onookulya obulamu bwo bwonna osobola okulokozi, ekyo nakyo tekikola. Kubanga singa kyali bwe kityo ffenna twandifubye ne tuzimba amakanisa ne tuwaayo ssente zaffe, ekyo kiba kitegeeza nti obulokozi bwakugula. Ekyo nakyo tekikola. Katonda kyeyava ayogera n'aga nti nze nabawonya mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'abo abaali babajooga ne mbagoba mu maaso gammwe. Ate kino nakyo kankibatulire ne mbawa n'ensi abantu bali be nagoba gye batulamu, n'ensi gye mulimu si mmwe. Kaakati oba ebintu bino byonna si byammwe, kiki ekibanoonyesa okukola ebintu ebyammwe bye sibalagidde? Ekimu ku bintu Katonda kyagenda okunenya abantu abakuuma olunaku lwa Ssabbiiti olulala olutali lwa musanvu kwe kwegeziwaza ne bava ku kye yabawa okukola ne bakola ekirala. Ekintu Katonda kyagenda okubonerezesa abantu abaava kubatiza okutuufu okwokunyika ng'Yesu bwe yannyikibwa, kubanga yabawa ekyokukola bo ne beeyiiya. Ekibonyabonya abantu olwaleero ne bafuna okusaalirwa okunene kye bayita disappointment kwe kuva ku kya Katonda n'okola gwe kyolowooza nti era ojja kusaalirwa, kubanga ekkubo lya Katonda lyekkubo lyokka ettuufu. Mukama bw'akugamba nti nze ŋŋenda kukusonyiyira bwereere, gwe n'oyimuka n'okwata embuzi oba ente n'ogitwala ew'omusamize mbu ofune okusonyiyibwa oba okuyambibwa, ente bajja kugirya, sijja kufa, naye kankuwa amawulire amabi, tojja kuwulira mirembe mu mutima gwo. That is a loss. Ofiriddwa ssente ate n'emirembe togifunye. Ekkubo lya Katonda liri straight, obulokozi tebugulwa. Naye kimu kyokka ky'oba okola, kkiriza nti ye yakujja mu bibi era yajja okukusomosa. Kino nakyo nkyogera eri abantu abali mu kweraliikirira olwaleero, kubanga waliwo ebigambo bingi byentera okwogera eby'obunnabbi. Abantu bwe babiwulira ne bakankana, bonna ne baga nti ffe tetwagala na kuwulira bigambo bya Musumba Kaggwa kubanga bitiisa. Wowe tufudde. Problemu yabwe eri simple, ekibatiisa ne kibakankanya kubanga tebeesiga Katonda, beesiga maanyi gaabwe. Nze bwe nnyimuka neeva mu kibuga ne ŋŋenda mu kyalo, mba sinoonya bulokozi okuyita mu kugenda mu kyalo, mba mpulira ddoboozi lya Katonda lyayogera okuyita mu nnabbi n'agamba nti muve mu bibuga. Okitegedde? Era bwe nvaayo ne nfuluma n'andika okulima emmere n'endya emmere eri fresh nga bwe njijje mu nnimiro njiriirawo. Gwe ow'e Kampala ng'okyalya emmere ya wiiki bwe kyabagireeta n'oli omucungwa nga ne bw'otuuka ogukamula temukyali kivaamu kubanga gwakamala wiiki nnamba bwe kyaba gujja mu nnimiro. Njagala owulirize ebigambo bino. Katonda kyagoba kwe kubalaga nti mmwe temugenda kweyamba. Kyova olaba nti abantu abamanya amazima ne batya okugoogera kubanga balowooza nti beekuuma. Nze waliwo essomero lye sijja kwogera, naye emyaka nga 30 nali mukulembeze w'amasomero mu 1996. Nze nali ntukulembera amasomero mu Bulabirizi. Kaakati mu 2016 ne wajja omusajja n'aŋŋamba ekigambo nga wayise emyaka nga 3 ndowooza. Nanga nti yankubira esimu n'agamba Musumba Kaggwa oli mulamu? Ne muga nti ndi mulamu. N'aŋŋamba ebigambo bino. Nanga nti musajja gwe nkutidde, ne mubuuza lwaki. Nti kubanga okyajjukira bwe wali omukulembeze w'amasomero? Ne muga nti nkyajjukira. Twakuwa obutwa. Naye musajja gwe tukwewuunya nti okutuusa kale okyali mulamu tofanga. Omusajja nga ŋŋamba ebintu bya myaka 30 egiyise. Kaakati ng'otandika okuwoza nti gwe weekuuma
Mukama kyava kola statement ezo n'agamba ati gwe nze nakujja e Misiri, nze nagoba abantu mu maaso go n'ensi yaabwe n'engikuwa mwotudde ensi yiyo. N'alyoka akola statement wano enkulu n'agamba nti olw'enkumi nti ne mbagamba nti nze ndi Mukama Katonda, nze ndi Mukama Katonda mmwe, temutyanga bakatonda b'Abamoli be mutuulira mu nsi yaabwe, naye temuwulidde eddoboozi lyange. Kiki ekitiisa abantu obunnabbi bwe tuba tugenda okubuyiga? Ensonga eri clear eri mu linnya olw'ekkumi nti ne mbagamba nti nze ndi Mukama Katonda wammwe, temutyanga bakatonda b'Abamoli be mutuulira mu nsi yaabwe. Ensi eno erimu abantu abeeyita bakatonda ate ne bakatonda baamu, naye Katonda ali clear agambye nti temubatyanga abo bakatonda b'ensi mwe mutuula. Y'ensonga yokka emu bweti etusobozesa okwogera ebigambo nga tetulina kutya. Kaakati gwe Katonda gwagenda okutuma ogenda obuulira enjiri, Katonda ow'omuggulu ayagala omanye ebigambo bino okuva ku lunyiriri olusooka, nti singa olina ekibi ky'okwesa mutima gwo ne bw'oyagala otya tojja kusobola kugenda mu kigambo kino ekya I will go, ate nga Mukama agambye nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna okubeera omujulirwa olw'enkomerero eryoka etuuke. Gwe gwatuma okugenda okubuulira bw'onoobanga okyalina ekibi ky'okwese eky'okusinza bakatonda b'omu nsi eno gy'olimu, kino njagala okukikwatulira mukwano gwange, tojja kusobola kugenda. Number 1. Number 2, bw'onoogaanira mu kibi ky'omanyidde ddala nti olina okukireka ng'abaana ba Isirayiri, ojja kujeezebwa ng'olaba ebintu bikutuukako by'otategeera, ebirwadde tobitegeera, osize ssente bulungi nnyo naye zonna zifa bufi, nga buli kyokola kyonna kirina obuzibu. Be basajja bano abakulumbye kubanga tewakola Katonda kye yakulagira. Njagala owulire ebigambo bino. Naye Katonda buli lw'omukaabirira, erinnya lya Mukama lyebazibwe, asindika nabbi oba asindika malayika. Katonda yakutumira channel eno gy'olabirako ebintu bino, guno omukutu gw'olabirako ebintu bino byennyini, Mukama Katonda w'omuggulu gwe yatuma. Olyoka owulira eddoboozi nga likugamba nti nze nakujja e Misiri, nze nakujja mu buddu, naye lwaki tompulidde? Olyoka otandika okuwulira eddoboozi lya Katonda. Yonna gy'obadde weekwese otandika okuvaayo. Katusemberere olabe. Kaakati Mukama bw'amala okwogera ebigambo ebyo nti naye temuwulidde eddoboozi lyange, ne tutuuka ku lunyiriri olw'e11. Munnange nno tandika okuwuliriza kubanga kakati kigenda okubuguma. Malayika wa Mukama najja n'atula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kyekyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri. Bino nno omanyi Oluganda luno luzibuzibu, naye kyagamba nti yajja mu kyalo kye bayita Ofula. Ekyalo kino Yowaasi omusajja ow'ekika kya Abiyeza oba Abiyezeeri gye yali abeera. Kati kiki malayika kyasangayo? Nti ne mutabani we Gideoni yali awuula eŋŋano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Buli lw'obeera nga olina obuteesiga Katonda, obeeramu n'okutya okuyingira mu mutima gwo, ne bw'obanga olina ekintu ekigasa tosobola kukigabana na balala. Kankuwa ekifaananyi. Omwana muwala amanyi obulungi ennyo Yesu Kristo ng'omulokozi era nga yamukkiriza ng'omulokozi. Singa omwana muwala oyo amala afuna olubuto n'alufuna ng'omusajja amufunyisizza olubuto, tamuwasizza. Omwana oyo ne bw'abanga ye mubuulizi asingayo nga mulungi nnyo mu kubuulira, aba takyasobola kubuulira kubanga olubuto olwo luba lumukwasa ensonyi. Ekibi kikwasa ensonyi. Newankubadde olina by'omanyi bingi nnyo, olina gold mungi, ebyandikwa byonna biri mu mutwe gwo, naye buli lw'obeera n'ekibi weekweka ne weekomoma. Kiki ekiganya abantu okugenda okubuulira?
kubanga bamanyi nti bali mu relationships enfu. Kati bani boonobuulira ng'ate gwogenza okwanakwana ekyalo kyonna kimalako. Sebo olina engeri gy'onootandika okubuulira ku bitundu bye-10 nga ne baasaayo terabika mu ggwanika. Ekyo kye kimu ku bizibu abagenda okubuulira ekigambo kya Katonda kye musaana okwekkaanya. Ekibi kikuteekamu ensonyi ne bw'obanga olina ebigambo bingi mu mutima gwo, ensonyi zino ne zikugaana okuvaayo. Gideon ne ttiimu ye baali basobezza Katonda, kati babeera ku nsozi. Gideon alina eŋŋano. Eŋŋano eno ya mugaso eri banne abali mu nsozi abalumwa enjala abeekwese. Gideon n'aga nti kanzirire eŋŋano eno ngiwuule Abamidiyaani baleme kugiraba. Gideon teyagenda mu gguuliro gye bawulira eŋŋano. Gideon kye yasalawo okukola, yasalawo okugenda wa mu ssogolero. Lwaki? Kubanga mu ssogolero eyo olw'okuba siizoni ya mizabbibu yafuna gye yeekweka, ng'amanyi Abamidiyaani tebajja kgenda kukeberayo kubanga teyali siizoni ya kusogola. Gideon n'anzijukiza 10,000 n'obukadde bw'abaana ba Katonda abalina eŋŋano y'obulamu, kubanga jjukira nti eŋŋano mwe bakola omugaati, ate nga Yesu gwe mugaati gw'obulamu. Kaakati gwe olina eŋŋano, olina ebitabo, olina ennyimba, olina lessons, olina ebyokuyiga ebiyinza okuyamba abantu otegeera Yesu Kristo ng'omugaati gw'obulamu, kyokka ogikutte ogikwese. Ebiseera ebimu tubeera n'ekintu kye tuyita exclusivity. Kitegeeza ki? Abantu okubeerawo ne bagamba nti era ffe twasigalawo, eno ye kkanisa yasigalawo, kati abalala bonna basigadala ebweru kubanga ffe twasigalawo. Exclusiveness eyo mbi. Ne tuddira ebyobugagga bye tulina. Toyinza kuwakanya kkanisa ya Seventh Adventist ye kkanisa esingamu abantu abasinga okuyimba. Ekyo ne bw'oligenda wa tolikiwakanya. N'ennyimba ze tuyimba abamu bazikoppa bukopi ne bakyusaamu ebigambo. Katonda gwe omukristaayo gwe mwoli ye kkanisa esinga okumanya ebintu ebyobulamu. Tulina new start, tulina celebration. Nze kinkwasa ensonyi ne kinswaza nnyo okubeera nti president ayinza okuyimuka n'atugamba ebigambo nti muli ebibala, ng'ate bino ebigambo aba Seventh Day twabiteresebwa dde emyaka 10. Twandibadde tukikola, ffe twandibadde tutegeeza ensi, naye kati ensi yetutegeeza ffe ekyokukola ekyo kisoboka kitya? That is wrong. Ekkanisa ya Katonda eno yesinga okumanya omugaso gw'amazzi, hydrotherapy. Ekkanisa ya Katonda eno yesinga okumanya omugaso gwa exercise, kubanga mu kigambo kyaffe new start, mu kigambo kyaffe celebration mulimu leeta E etegeeza exercise. Ne batugamba abascientist mufulume ebweru, musitameko ku ssaawa 4, musitame musana mugwote korona agende okutuuka ku ssaawa 5. Mu kigambo celebration new start etegeeza sunshine. Ebintu bino ekkanisa ya Seventh Day Adventist ebirina, naye gwe omwana wa Katonda nange tusobola tutya okubanga batuyigiriza mu butuufu? Ffe twandibadde tuyigiriza ensi kyekyokukola. Ekkanisa ya Katonda eno ye kkanisa esinga okuba n'ebyenjigiriza ebirungi era ebituufu. Naye abantu bali ku byalo eyo tosobola kubawa ku magezi obagenda nti naye omwana w'oyo gye wamututeeyo omulabe bwe yafunye olubuto, singa oyinza okumuleetako ewaffe eno osanga anaayigayiga ku Katonda. Gwagamba nti ogenda wategedde abantu ekizibu kye baliko. Gideon atudde n'obugagga obw'amasomero amalungi. Gideon atudde n'obugagga obw'okumanya health reform. Gideon atudde n'obugagga obw'okumanya Bayibuli. Gideon atudde n'obugagga obw'ennyimba n'okuyimba okulungi kwe tulina
abukwese mu kakanisa ke Kasogolero asirikidde ngaffe tugenda mu ggulu era abagenda mu ggulu katwesigalire wano mu kasabathi school kaffe abalala tubalese bweru enjala ebaluma abalala tebagala kwewaayo basigala mu bufoofofo bwabwe ne basigala eyo nze waliwo abakristaayo abamu abanneewuunyisa omusajja n'omusanga nga atambula nayita ku makanisa 20 atuuke ku kanisa gy'anaasabira ekkanisa ekuli okumpi lwaki ogidduka kukoze eki ekyo tukiyita congregationalism ali very very dangerous mukwano gwange kiki kyolina kyokwese mu ssogolero olina ekirungi gwe mugaati gw'obulamu naye ogukwese mu ssogolero Mukama kyavudde aleeta omulamwa guno ogugamba nti anaatugendera yaani Mukama akulumbye nga bwe yalumba Gideoni gye weekwese akujjidde olunya olw'12 munzikirize ndowooza lwe mba mmala nawo malayika wa Mukama n'amulabikira Gideoni yeefulukuta ali bize yeefulukuta mu kannya ali ati ali mu kannya ali ku bibye gyayimbira obuyimba bwe yeesomera obutabo obw'omwoyo w'obunabbi asirikiddeeyo aga nti abali eyo be banaamanya yeekwese yenna bw'ati mu kannya gyasomera omwoyo w'obunabbi gyasomera bayibuli gyayimbira ennyimba gyakola ki byonna Katonda byamuwa agenda okuwulira akolola naga Gideoni alowooza ali yekka eyo gye weekweka ng'ogaanye okugenda okutwala omugaati gw'obulamu eri abantu ssebo toliiyo wekka malayika wa Mukama akuli kumpi nnyo wulira bayibuli bwegamba nti malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe gw'omusajja ow'amaanyi omuzira Gideoni n'asooka mutunuulira bw'ati n'amugamba nti ssebo simanyi oba gwani naye sirowooza nti ebigambo by'oyogera bituufu kubanga omusajja ow'amaanyi era omuzira ayinza okubeera nga yeekwese mu kannya kino kye kimu ku bizibu by'abantu Katonda baatuma okugenda bo kye bakkiriza mu mitima gyabwe kye basigala nakyo ne beerabira nti Katonda ow'omu ggulu yaabalaba bulala wulira omusajja ono bwe yagamba n'agamba nti nno manya malayika kye yagamba nti Mukama ali wamu naawe gw'omusajja ow'amaanyi era omuzira kankutegeeze mukwano gwange alaba ebigambo bino Katonda akulaba nga amaanyi ogalina Katonda akulaba nga oli muzira naye gwe oli mu kutiitiira oli mu kwekweka tonnakebera maanyi g'olina naye ng'amaanyi weegali singa omalirira mu mutima gwo ne weewaayo eri Yesu n'okkiriza ekigambo kye kyayogedde n'aga nti olina amaanyi ogenda kwewuunya amaanyi gy'onoogajja bw'onokkiriza Yesu kyagamba nti oli muzira n'ofuluma ebibadde bikutiisa byonna bijja kuggwaawo banyabo ne bassebo mukwano gwange mpuliriza ebigambo bino biri clear Yesu manya malayika yatandika n'ekigambo nti Mukama ali naawe Katonda bw'aba agenda okutuma mission ey'amaanyi Katonda kyasooka okukola kwe kwogera ekigambo ekyo bw'atuma malayika amuga nti ekyo kigambo ky'oba osooka okwogera Mukama ali naawe ebigambo bino mbiraba ntya bw'ogenda mu bayibuli mu ndagaano empya osanga malayika Gabulyeri bwe yajja eri Maliyamu statement gye yasooka omugamba yamuga nti Mukama ali naawe Maliyamu n'asiriikirira n'amuga nti ssebo lwaki oŋŋambye bw'otyo n'amuga nti amaanyi
g'omwoyo omutukuvu gagenda kubikako era oliba olubuto. Mariamu nagati what? Nze mbeera olubuto nga sinaba kugattibwa mu butongole ne Yusufu. Ekyalo kyonna kindabe n'olubuto. Kiki kyogenda okuntikka? Malayika yennyini yakitegeera nti mission gyagenda okutikka Mariyamu nzibu. Abantu bali tebalinga benzi. Era ng'omukazi yenna okufuna olubuto bamutta bussi nga tafumbiddwa. Mariyamu n'aga nti neetikka nti olubuto ensi yonna n'endaba nga siri mu bufumbo butukuvu. No way. Katonda malayika kwe kumugamba nti Mukama ali naawe ojja kubiyitamu. Banyabo ne bassebo ntera okwetikka obubaka obuzitowa. Naye singa tekyali kigambo kino nti Mukama ali naawe nange bwandinzitooweredde bwandinnemye. Naye emyaka gigino 20 kutuuka mu 25 nga Mukama antumye obubaka buno obw'obunnabbi nga mbwogera naye ekigambo ekiŋŋumyanga kiri kimu nti Mukama ali naawe. Nze yali yenyooma nga neetya nagenda okulaba nga nfunamu olungubanguba kubanga Mukama yagamba gwe omusajja omuzira era ow'amaanyi. Nze nali naalusanga zinnuma bannyabo ne bassebo nga sisobola kusiiba. Naye ebigambo bino olwabisoma ne ŋŋamba Mukama nti nandiyagadde okusiiba n'okusaba netegekere okubuulira. Alusa simanyi gye zaalaga. Ekyo n'okutuusa kati nkyakyebuuza. Naye nga nalwala mu butuufu nga sisobola kuva Kampala kutuuka waffe Gayaza nga siimiriddeko mu kkubo olwalusa ezaali zinzitira ddala. Naye Katonda bwe namugamba nti njagala kutandika kusaba na kusiiba nenga nti oba naasiba ntya naalusa Mukama weebwe ekitiibwa ne ziggwawo. Bayibuli eri clear. Mukama kyagamba buli muntu yenna gwasindika olwaleero okukola omulimu agamba ebigambo bino nti ndi naawe gwe omusajja gwe omukazi omuzirero ow'amaanyi. Kkiriza ekigambo kya Katonda. Ye Katonda akulabanga omuzira mukkirize tomubuusabuusa. Katonda akulabanga ow'amaanyi mukkirize tomubuusabuusa. Era bw'owulira nga tolina maanyi bw'owulira nga toli muzira kimanye nti oli ku maanyi gago toli ku maanyi ga Mukama. Naye amaanyi ga Mukama ge gajja okuyamba okuyita mu byonna. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'okuyitibwa kuno kutuuse okugamba nti naatumaani Mukama muddemu nti nze nzuuno va mu kwekweka mukasogoleroko yimuka buyimusa ogaa nti Mukama nze nzuuno kubanga n'amaanyi ge ngenda okozesa gago ebigambo bye ngenda okwogera bibyo amaanyi gago Mukama nze ntwala ndi mwetegefu okuweereza. Mukama akuwa omukisa. Ebigambo bino tujja kubyongerako naye ojja bisangamu omugaso mungi. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katuweeyo okusaba. Katonda kitaffe omwagalwa ennyo ow'ekisa, simanyi bwe nnyinza kwebaza olw'ebigambo bino bye wateeka mu ssuula ey'omukaaga ey'ekitabo ky'Abalamuzi. Essuula etulaga nti tetusaanye kutya kubanga amaanyi ge tugenda okozesa si gaffe. Tetusaanye kweraliikirira kubanga obukuumi buva gy'oli. Ekitabo kino kituyigiriza okukkiriza kubanga byonna gwe wabitukolerako era ku nkomerero byonna ojja bituwanguza. Nkwegayiridde ng'otuma abantu b'okufuluma ebweru okukola naffe taata katuwanike emikono nti tuutuno tunaagenda. W'omukisa omulabi era omuwe obuvumu okugenda mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amin.